Ngenzize ku kitebe kyaffe okusunsulwa akakiiko kaffe akatekebwawo ekibiina kubanga kyegwanyiza ekyokubeera omubaka owa Nakawa West newankubadde weewaawo nzaaliyo newankubadde ndi mukulembeze mu kibiina naye system bweri twagiteekawo era neŋŋamba ffenna tulina okugitambuliramu era nzize nendeeta original zange zonna eza masters eza degree zange zonna eza baby class byonna mbireese kubanga kikulu bwe siikola ekyo mulala gyagamba nti olaba Ssenyonyi teyabikola so kikulu bwe tutebeera ne system ffenna nga tuba tulina okugitambuliramu. Yes, ebibuuzo of course byabuuzizza nyinza obutabibabuulira byonna naye byekuusa ku bukulembeze bwange ng'omubaka owa Nakawa West nga leader of opposition ng'omwogezi n'ebirala byabadde baagala okumanya byonna ne mbiddamu nga bwe babimbuuzizza. Ekya okusookera ddala obukulembeze oli bw'abanga mukulembeze aba asikibwa enjuyi nnyingi ku lw'obusobozi oba oliawo bw'aba alina. Kati yenze mwogezi wa NUP era eri mu ntandikwa 2021 nga ngenda okwesimba abamu bagamba naye Ssenyonyi lwaki tosigala ku kyakubeera mwogezi wa kibiina n'otagenda mu paalamenti. Nimbagamba akisobokera ddala nembeera mu paalamenti nera n'ekibiina nenkyogerera okwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. So ekyo tekiri mu buzibu yadde nti omuntu oyinza okubeera nga oli mukulembeze mu kibiina naye ate neweesimbawo neweegwanyiza okubeera omukulembeze kubanga bw'oba oweereza bulungi mu kibiina kitegeeza nti ne mu kanso ne mu paalamenti n'awalala ojja kusobolayo. Kati pulezidenti waffe ye pulezidenti w'ekibiina kaakati yeegwanyiza kubeera pulezidenti wa ggwanga era awe tumusindise. Byonna bisobokera ddala okwasaganyizibwa. Njibaddemu era ground weeri kikulu nnyo obeera omukulembeze weewaawo tubeera bize naye n'ofiisa yakadde abantu n'obabeeramu era abatambulira ku mitimbagano gyange mundaba buli weekend nina wendi mu Nakawa West ku nsonga ez'enjawulo nga sijja kugamba nti abantu abo kasita bandaba mu paalamenti nga nfuwa oluzungu nga nkuba emmeeza nga byonna mbikola. Olumala okukola ebyo n'abantu olina obbasisinkana n'owayamuko nabo n'okwasaganya ensonga ez'enjawulo ng'omukulembeze. So ground sigyeraliikirira. Tulina bannaffe abamu abatannasunsulibwa abali mu kkomera kati nga Alex Waisa mu Fumbiro. Akakiiko kalina enteekateeka era kajja jjanjula eri eggwanga okulaba nti abantu bano nabo basunsulwa kubanga kikulu. Of course kiyinza obutaba nga ffe bwe tuzze wano ne tweyanjula n'ebiwandiiko byaffe byonna n'ebirala naki kubanga bali bo bali mu kkomera. Ekyenkiza ennyo si be beetwala mu kkomera, baatwaliddwa lwa byabufuzi. So ensonga eyo tetweraliikirira. Akakiiko kalina enteekateeka okulaba nti abantu abo nabo bayita mu kusunsulwa kuno nga kiyinza obutaba ng'ekyaffe kuba kaakati nze olw'okuba siri mu kkomera mba nsobola okujja n'ebiwandiiko byange wano n'entuula wali akakiiko we kali. So kiyinza obutaba bwe kityo ku bannaffe bali naye era nabo waliwo enteekateeka egenda okukolebwa okulaba nti mu ngeri emu oba endala basunsulwa. In fact n'ekyokuleeta wano abawagizi kikyamu kubanga akakiiko kakirambika bulungi. Abawagizi baali baaluli nga tujja okupikinga forms n'okuzikomyawo naye wano ku nsonga ez'okusunsulwa baatugamba nti omuntu omu oba kale ekinene ennyo babiri omu akwatire ku biwandiiko byo naye ki naye si kujja n'abawagizi. Kyovudde olaba size na gaali yange gaali njirina ennene naye ngambye kantambulire ku mateeka agaateekebwawo nenzijja nzekka nenyingira kubanga gwe oba ogenda okuddamu ebibuuzo abawagizi tebagenda kubikuddiramu. Naye ekyogamba nti yes buli omu alina abawagizi oli kasita ayingira olwokaano of course abeera n'abawagizi buli omu abeera n'abawagizi oba bangi oba batono. Kyovudde olaba tulina process eno buli omu ajja kusunsulwa n'ekinaava mu ground kijja kubeerawo eventually alina enkizo ku banne yabawangula. Bana zino zani?